Kwaniriza omulabe waffe wa K News exclusive tukola kyamanyonyi ddala kubeera nga munnange ogyekumirako n'otuwa obudde bwe ne tubeera nga tukusako amawulire ag'enjawulo agafudde mu bitundu eby'enjawulo. Amannya Tom Lukyamuzi okubeera nga nkutusako eggulire lino omukutu K News tunoonyeeko ku mikutu migatta abantu okubeera nga munnange ofuna amawulire amalungi agakagwawo. Mu kweyongerayo bannayuganda abawangaalira mu Amerika bakuŋŋaanye mu mbaga ey'ensiisira. Bingi ebyokuyiga ebibaddeyo omusasi waffe Nkuyege Tetya Ssabo gyali ku sayidi eyo. Nga bw'eri enkola mu kkanisa y'Abadventi mu nsi yonna buli mwaka okubeeranga n'enkuŋŋaana za campmeeting oba giyita embaga ey'ensiisira. Bana Uganda abasukka mu 300 mu ggwanga lya Amerika bakuŋŋaanidde mu kitundu kya Lancaster mu ssaza lya Massachusetts ng'essaza lino lye litwala Southern New England Conference bana Uganda abangi gye bawangaalira. Emyaka 155 bukya campmeeting zitandika wano ey'e155 era omulamwa guli ffenna awamu nga twegattidde wamu mu buweereza. Today was $18,600. Omulamwa gwa campmeeting y'omwaka guno gubadde okwegattira awamu mu kubuulira enjiri era ng'omusumba Falkenberg akuutidde abakkiriza buli omu okubaako ky'akola okulaba ng'abuulira enjiri olwo nno balyoke batuuke ku kiruubirirwa ky'okwongeza obungi bw'abamemba mu kkanisa y'Abadventi mu nsi yonna okutwaliza awamu. Postmodernites and post-Christianites and materialites and atheites and agnosticites. These are all brand new words that you'll find in the Webster Dictionary next year. Ye omusumba Richardson Desire ngono yakulembera ekkanisa ya New England Luganda Church yeebazizza bannayuganda bonna abeetabye mu mbaga eno ey'ensiisira okusinza okudda obujja awamu n'okusaba. Hi everybody, this is Pastor Richardson Desire and we are blessed to be here in South Lancaster, Massachusetts. Abakristaayo era beetabye mu kuwagira omulimu gw'enjiri mu nsi yonna bwe baasonze $1 za Amerika $186 nga zino za kubuulira njiri mu bitundu ebitannatuukibwa mu kigambo kya Mukama nga muno mwe muli Rhode Island, Connecticut, New Hampshire n'ebitundu ebirala. May God bless you. May God bless Uganda. May God bless the work in Uganda. And may God bless all the viewers who are going to be listening to this or viewing this. Blessings. Bye-bye. Wow.